bannange njagala okuba amawulire ag'ennaku ag'okufa kwa mukwano gwaffe omwami Biryabiri yafudde era yalese bannamwandu 12 n'abaana 52 n'aleka n'abazzukulu 365. Katonda atuyise omwaka guno ogulimu ebintu ebifaana bwe bityo, abantu nga bakubagana, abantu nga bawalagana, abantu abamu nga bacandidates bayinza okuba tebalina ddembe bulungi kuba kampeyini, abantu abalabika nga tuli mu kikanyolagano ak'ekirwadde kino ekya ssenyiga ekikambwe, abantu abalabika nga buli muntu alinga takyafaayo, buli muntu ali ku lulwe. Katonda atuyise bannange, tuddeyo ate tulowooze mu buntu, tuzimbe obuntu mu bantu, kubanga obuntu buwedde mu bantu, abantu baweddemu obuntu. Omuntu n'akwata tiya gas ng'ate wa kamulali n'akuba mu munne ne munnamawulire. Emitima mirala eri oyinza okuga nze nva mu maaso g'oyo bannafa dda, ovangawo bujja omuntu wagamba ekintu ekyo tewesigiriza. Era bannange abakyala, omusajja akugamba nva mu maaso nja kukuba, dduka oveewo kubanga ajja kukubeera. N'olwekyo kino ekiseera twetaaga Katonda akwate ku mitima kubanga emitima mirwadde.